Thank you for welcoming us. Welcome, sir. May you sit down. Thank you, sir. Here about the issue of past PLE. They are going to talk by past PLE. Tonight we invite you with us and we invite everybody because everybody is buying these papers in the whole country. You know what? Country. Yeah. Kyetukoze olwaleero tutongozza Passport E-Club mu Grace Nasaland Primary School wano e Busanja, nga kino kigoberera kye tukola bulijjo ekyokubeera n'emiko egiyamba abayizi baffe okuyita obulungi ebibuuzo bya P7. Tukikola bulijjo nga tuyita mu lupapula lwa Bukedde olufuluma ku Mande n'Olwokuna. Ku lwa Mande tuteekamu ebibuuzo ate n'Olwokunera ne twongeramu, ate wiiki eddako tuleeta ebibuuzo ate tuyita ne ansa za wiiki eyise. Naye twakizudde nti ebimu bye tusomesa mu lupapula birina we bikoma. Ebigaa nti abayizi bano balina ekirala ekibulamu, tulina okubayigiriza okukolera awamu nga tugoberera enteekateeka ya kitongole ky'ebyenjigiriza mu ggwanga eyagala ennyo okulaba nga abayizi bayiga okukolera awamu, kye tuyita okukolera mu groups. Kandi ekiri mu ekyo nti omwana ayigwa okukolagana ne munne mu kintu ky'abeera akola, ate mu bo buli mulundi babeera beerondamu omuntu agenda okuwaayo bye bateesezza oba bye batuuseeko. Kati kibayita presentation, kiba kitegeeza nti mu ekyo obudde mu ky'omwana okuba nti akola bukozi n'ayita ebibuuzo, naye n'atandika n'okuyiga obukulembeze. Asoose n'ayiga okukolagana ne banne, ate n'ayiga n'okwogera eri mu banne, okutegeeza abantu by'abayagala okubategeeza. Ensonga eyo nkulu nnyo era twalowooza nti tunigisa mu nkola tutandika clubs zino ze tuyise Past PLE clubs. Tujja zisaasaanya, tutandikidde wano naye tugenda kugenda nti tuzigulawo ku masomero ag'enjawulo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.